knows English. I sentenced the convict to 17 years imprisonment to be served starting from the date of his conviction. Having been convicted on his own plea of guilty, the convict is advised that he has a right to appeal against the legality of the plea. Soka ntwala okwebaza bannamawulire bantu mutubeereddewo nnyo kuva lwe tutandika era sigasimu abannamawulire omusajja tebandi mukutulayo kuba nti mwaddukire mamwe mukwata ebifaananyi bibega omusajja bamukwata naye ku kibonerezo kya muwadde nga famire musango badde between state and the killer naye wamwadde emyaka gyamwadde naye nga tetunaabe abakakamu nnyo koza obujuzi badde obuwera bonna nti yakikola bugenderevu n'abaana gamulumiriza n'ebyaliyo byonna naye nga state begaye nti agende ku ekyo sina kyesooka kwongerako nga famire tutasaba mukama amuyambe kiddaki omugenzi Kakali Violet yali anzira ku seeri y'amaanyi naye mu ngeri gye twalaba omulambo nga ffe abaazimba omulambo tumatidde ensala yakodde